ojja kubeera mu kikoosi ky'abakyali bo nga bana nga gwe basituze ebisawo olowooze nti bakubonyaabonya kumbe bakwesiga. Naawe oyinza okubeera mu gulupu y'abakyali bo nga 5 naye nga tolina kyositula, tewali kye bakukkiriza na kukwatako olowooze nti oli wa kabi kumbe bakwekengera. Naye si kyekindeese. Ensonga endeese olwaleero yemmwe abali mu kukomaga mwana mulenzi Guild President wa Makerere University omukulu Churchill Sentamu. Jjukira nti mutabani wa Chairman Nyanzi. Churchill Sentamu yawangula munna NRM nawangula munna NUP ye ng'ali independent. Ekyo kibe kyakuyiga eri obukulembeze bwa NUP. Mumanye nti omuntu yenna awagira ekibiina naye n'agamba nti yagenda kuvuganya independent nti si mulabe wammwe, kubanga ensonga enkulu eyalibaddewo lwaki munna NUP teyawangula. Lwaki munna NUP teyawangula. Ensonga ey'okubiri, kibe kyakuyiga abantu mwenna abali mu kukomaga mwana mulenzi Churchill Sentamu nti famire ya Sentamu ebalaze nti eriko amafuta g'obukulembeze. Ekyokusatu, makinga ebigambo byange, teweekanga nnyo nga Guild President oyo 2026 ne 2031 ng'ali mu reesi y'abavuganya oba by elections y'ekifo kyonna wano mu ggwanga. Kuba tulabye ba Guild President abamu nga bavudde Makerere ne bafuuka ba MP okugeza nga Norbert Mao yaliko MP ebisanja 2 ate n'afuuka LC5 eggulu naye nga yatandika Guild President. Ako kabeere kabonero nti family etandise okumera ebiwawaatiro. So ekyo mubeere bulindaala kijja anytime. Bw'obanga okoze photographical interpretation ojja kwekanganga president w'eggwanga ye yabadde asinga okwetaaga omwana oyo, kozi bw'oba olabye ekifaananyi omukulembeze w'eggwanga ye yakanyuze n'okugulu so that kuhuukinga foreground y'omwana mulenzi Guild President akulage nti ekibiina akyetaagira ddala. Bw'oba okoze photographical interpretation oba okuvvuunula ebifaananyi ojja kwekanganga omukulembeze w'eggwanga ye yabadde asinga okwetaaga ekifaananyi ky'omwana ono. Y'ensonga lwaki foreground omukulembeze w'eggwanga alaga nti atadde okugulu kwe mu maaso g'omwana ono oba yeekukuutiriza ku mwana ono asobole okuba ng'alaga mmwe abali ku opposition nti abalimu. Ekirala, bw'oba weetegereza mwana mulenzi Guild President yasigadde ali composed okulaga nti he is a leader. So bambi temumukomaga, omwana temumukomaga. NUP omwana yazze ali independent. Kibe kyakuyiga nti buli muntu awagira ekibiina n'asalawo okujja independent aba alaga obutali bumativu. Ekivve kiri wamu wokka okusala ate nodda mu gavumenti n'otandika okukola ebyaba Big Eye bye baakola ng'ali mu NRM avuluga Bobi Wine kati ate akomyewo. Okitegeera kati oyo mukutenga mwana ate ono ali independent ate oyagala mukola ki? Muziika. Temuziika muntu yenna. We need democracy. Munnayuganda waddembe okwesimbawo. Ensonga endala, Guild President yabadde alina okubeerawo. Njagala nkubuulire singa teyabaddewo gavumenti ya NRM yalikoze buli kisoboka okuba nga yezze ekyo ekifo. Kankuwa ekyokulabirako, David Obua omu ku ba striker Uganda beetalizaawo oba abatazikawo yali mu bus ng'omukulembeze wa Uganda asisinkanye ttiimu. Naye olw'okuba David Obua yali tawagira Museveni n'asigala mu bus, ekyo kyamugobya ku national team. Era omutendesi Bobby Williamson yagoba David Obua
n'agamba nti asiiwuuse empisa. Ensonga lwaki temulina kukomaga mwana oyo. Zijjukira Paapa bwe yajja e Uganda. Museveni ne Besigye ne beesisinkana ne beekwata mu ngalo. Besigye yasimayiringa n'okusimayiringa. Ne Museveni yasimayiringa lwakuba simayiro yatugantuge nga tayagala kulaga. Okitegeera, Proscovia Salamu Musumba yali muna FDC lukulwe, oba yali mwogezi oba yali vice president, ku bibiri yaliko ekimu, naye ng'asuza Museveni ng'akukunadde nga lumonde mu kikata. Naye ng'ekyewuunyisa, baawe Isaac Musumba ate ye nga minisita mu gavumenti ya Museveni ate nga MP ku kadi ya NRM, nga temunnakomaga Churchill Center mu. Sooka otunule weetegereze ogambe ababaka ba opposition bateesezaawa, bateeseza mu palamenti yeemu, abamu ne beewasa n'okwewasa ne beezaalamu n'abaana. Lwaki okomaga omwana ali mu institution y'eggwanga azze okwesimbawo okukyusa embeera z'abayizi banne? Mukimanye nti Churchill Center mu ali independent, naye ali NUP leaning. Abakomaze Chairman Nyanzi muli batuufu, mumukomage. Amanye nti bwe yali mu NRM nga tiketi ya NRM tebagabanga be, ng'olina kuyita mu kasunsula, abalonzi bennyini ne bakwerondera nti tukwatire kaadi, naye nga tezigabibwa bugabibwa eri abo abataddeyo akasente mu kibiina babawe kaadi. Omuntu bw'omuwa kaadi ng'ogimuwadde buwi, oba ojja kukola ebya Latiifu atuuke yeekyange, naye akamyufu kaba kajja mutunuza ebiriroliro, naye akiggyemu enjawulo, tasobola kwefuula. Naye Latiifu bamuwa kaadi y'okuvuganya ku Lord Mayor ne yeefuula. So Chairman Nyanzi abamukomaze mwakoze kituufu, era kyalaze nti struggle teri gwesosola. Let's work together so that we can change the military junta, the government, in all ways that are possible according to the approach we have. Gwe mulonze, gwe mulode.